eyali aluse ku kirooto ky'okukuma ekyoto oba tugenda tutunulira ekirooto ekyo mangu nnyo ddala. Ekirooto kino kiri so common mu baana ba Katonda, Mukama kikozesa nnyo okubako byatulaga mu bulamu bwaffe. Abantu ab'emikwano bagita Chosen Generation, Kazi Brother Steven, tuli balokole kako eno kyano mbanziramu ebirooto byammwe n'okusomesa ku bintu ebirala ebiri meja mu kigambo kya Katonda. Okay, now ekirooto kino eky'okukuma ekyoto kiri so common nnyo mu baana ba Katonda, ate abasinga tebamanyi makulu gaakyo. Kikulu nnyo okubanga bw'oloota ekintu okitegeera, kubanga ebiseera bisinga Mukama Katonda aba alina kyasongako specifically ng'olina okubanga weetaaga okubanga okola changes mu bulamu bwo, nga bw'otakola changes ezo mu bulamu bwo ng'omwana wa Katonda ojja kwekanga mukwano gwange osigalidde. So kikulu nnyo okubanga Mukama Katonda bayogera naawe, whether mu kwolesebwa, whether mu birooto, whether mu kigambo, osooka okubanga otegeera Mukama Katonda ng'ayogera naawe. Ekisookera ddala osooka ota ekyoto kino eky'okukuma ekyoto ng'olaba oli mu kuteekateeka ekyoto ng'ogenda kukuma. Oluusi noza okukanga Katonda bakuma ekyoto ekyo, Mukama Katonda bakugamba kuteekateeka kyoto kya kusaba. Ebiseera ebisinga ekyo ekyoto ky'olaba mu kirooto eky'omubuliwo kiba kikiikirira ekyoto eky'okusaba. Tulina okutegeera bakabona ba Sitaani bakuma ebyoto abamu ne ku masabo gaabwe ebyoto bino tebizikira. Kati nga bw'omwana wa Katonda nawe olina okubanga okuma ekyoto ekyo nga tekizikira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Mu ndagaano enkadde balina ng'ekyoto nga kiri physical ng'era n'omuliro gwakyo tegikola ki teguzikira, kubanga mu ndagaano enkadde ekyoto kyabeeranga physical ng'era n'omuliro guli physical, naye mu ndagaano empya ekyoto yeggwe ekyoto kya Katonda gwe yeekaalu ya Mukama. Yeggwe mukwano gwange alina okubanga tozikira. Bayibuli egamba kubanga oyo kyatoyokya kubanga onyo nga tonyogoka. Kiki Yesu alimu etegefu okubanga akola ki akusesema. Tokitegeeza nti gwe ekyoto olina okubanga okola ki oyaka buli kaseera. Buli wonaabeera ng'oyaka buli muzimu gwamu bwe guti gwa tegukyasobola kubeera mu muliro gwa Katonda. Our God is a consuming fire. Now bw'olota ng'olaba oteekateeka ekyoto, Mukama Katonda agamba kwetegeka. Mukuma ekyoto kitegeeza kusaba mukwano gwange, kusiiba, kunoonya Katonda, kubeera nga mukwano gwange obeera muliro. Balokola abasinga tuli lukwom Christian obeera kaseera olotodda mu kyalo, ebyoto byonna byakudda mabega. Lwaki? Kubanga tokkiriza kubanga obeera kyoto. Olina okubanga oli kyoto mukwano gwange. Nembagambe nti bakabona ba Sitaani nabuweereza Sitaani balina ebyoto byabwe nga bafuuyi b'emmindi babeera ku byoto byabwe nga bafuuwa abeera kyoto. Naye nga gwe omwana wa Katonda ekigwanidde okubeera nga mukwano wange obeera kyoto kya Mukama. Osooka okwetanga olaba okuma ekyoto naye nga tekyaka, ogezaako okubanga okikuma oteeseteese enku okuma ng'ekyoto tekyaka. Ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakugamba nti mukwano wange ekyoto kyo kyetaaga mukwano okubanga kiddizibwa obujja, otakubanga okuma ekyoto kyo kyake. Mukama ekyoto kyo takiraba. In other words, by'osaba oyinza okubanga obiraba, osaba okolota naye ensaba ne Mukama Katonda takulaba mu maaso ge. Kitegeeza nti olina okubanga okola ki ositula omutindo, olina okubanga weeyongerako wala mukola ki mu kusaba. Mulokole olina okubanga oyaka 24/7, tolina kuzikira n'akamu n'akatono. Okay, mulabe Sitaani akulinza ozikire, ye naye ajje n'ekyoto kye. Nosooka otanga olaba ekyoto kyaka nga kyaka bulungi, okuma ekyoto kyo ng'olaba kyaka bulungi. Most of the times ebyoto nga bino oluusi obifuna ng'oli mu kusaba na kusiiba, ng'oli mu kunoonya Mukama nga mutuufu olaba weewadde oli serious. Now ekirooto ekyo kiba kiraga nti mukwano gwange results ezivudde mu kusaba n'okusiiba oba mu kusaba n'okusiiba okwo kw'olimu, Mukama bakulaga nti yes ekyoto kyo kiri mu kwaka nkiraba. Kitegeeza ekyoto kyo bwe kiba kyaka nga kyebeka mu maaso ga Katonda oba olina kufuna results. Okay, oba ng'ogenda kukola ki kufuna results kubanga ekyoto kyo kyakira ddala bulungi nnyo. So kubanga okubya ekyoto kyo olaba kyaka bulungi nnyo, ate ogenda okulaba nga wali wazze n'akizikiza. Oluusi omuntu oyo mumanyi Mukama Katonda bakuwoninga ku muntu oyo nti mukwano gwange oyo omuntu oyo ayinza okuba kyoto kya Sitaani oba akozesebwa omulabo okubanga azikiza ekyoto kyo. Ekyoto kyo kintu kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda. Abalokole tetukuma bubaani, tetwotereza bubaani, tetukuma byoto nti teekamu enku. Ekyoto yeggwe kennyini gwe yeekaalu ya Mukama gwe ekyoto kya Katonda. Okay, so tebakubuzabuza wantu wonna nti mukwano gwange kuma ekyoto, teekako akabaani, yogera bino ebigambo. No. Bw'olotangula omuntu yenna ng'azikiza ekyoto kyo oba ng'ogeza kukikuma naye ng'olaba ng'agezaako kukuziiza mu ngeri yonna okulaba ng'ekyoto kyo kyakamanya mukwano gwe Mukama akuwoninga eri omuntu oyo. Oluusi ogenze mu buweereza obumu oba kanisa ezimu, manyi kanisa ezimu mutuufu ebyoto byabwe bya Sitaani naye nga beefula baani, beefula ba Katonda. Yesu yatuwoninga ku bantu abambala amaliba g'endiga naye nga munda miki, nga munda misege bangi gye bali. Mukama n'akulaga ebyoto ebyo. So olina okubanga weegendeeza mukwano gwange. Ogenze mu kanisa ng'olaba mukwano gwange ekyoto kyo kizikira buzikizi. Namubuuza Mukama kanisa ki gy'oba olina okukola ki? Ogendako singa olota ekyoto kifaananako bwe kityo. Osooka olota nga olaba okumya ekyoto kyo nga kyaka, nga buli kimu kyonna kigenda bulungi nnyo. Oluusi oliko n'abantu b'omanyi obulungi, oluusi ba church members. Mukama Katonda bagamba gwe n'abantu abo mukume ekyoto ky'okusaba. Okay, oluusi oliko n'abantu nga Brother Steven
n'abantu abalala bomanyi obulungi nga mukuma ebyoto byammwe byaka oluusi timu ejo manyi obulungi nti bano betusaba nabo betunoonya nabo Katonda betwegayirira nabo tutange ekyoto kyammwe kyaka kama Katonda babalaga feedback. Tulina okutegeera nti kino ekyoto kino concept y'ekirooto no fittinga mu kikyo. Maybe byenjogerako sawa zino oyinza okuba nga si byewala ose n'otegeera nti kino ekyoto kijja kusaba. So omanya nti nno bino bye bivudde mu kirooto kino ekifaanana bwe kiti n'otegeera nti amakulu g'ekyo ekirooto kyo kikulu nnyo okubanga mukwano wange tokopa bukopi bikope naye n'otegeera kino kitegeeza kino nobanga osobola okuba nga okiteeka mu kyoto kyo nobanga otegeera amakulu gakyo kira ddala waggulu. Osobola okulota nga gabigambye nti mwine ba church members naye nga mukuma ekyoto tekyaka Mukama Katonda yababalaga nti mukwano gwange ekyoto kyammwe tekikola ki tekyaka n'akamu kitegeeza mwetaaga okuba muyongera ku buziba mu kunoonya Katonda. Okay, bwe mbadde musaba busabi ki oboolyawo muyinza okugingirako mu kusaba n'okusiiba. Oluusi ngo ekyoto mukikuma oba ng'oliweko obadde okuma ekyoto kyo naye nga mutuufu enkumbi singa tezaaka ng'okuma nga tekikola ki tekyaka. Oluusi kibadde kyaka n'olaba nga kiyiseemu amazzi. Ekyoto kyo kibadde kyaka kiyiseemu amazzi kizikidde naye mukwano gwange walima nga waliyo emyogizi okuba nga gizikiza ekyoto kyo. Naw temulina okutegeera nga abaana ba Katonda Sitaani waba nakulwanyisa ebiseera ebisinga tajja da very direct yakulwanyisa very direct no asooka kukutemako asooka kukutulako njojja buyambi. In other words asooka kukunafuya mu nsi ya mwoyo asooka kuba kyoto kyo kyakusaba n'owulira ng'oweddemu amaanyi abasinga bukasa mpeereza bannaye nga mpulina kikyasobola kusaba kikyasobola kunoonya Mukama nga mpiddemu amaanyi mulowooza kiki sirina kye ndaba oba kino naye mpulira nga sikyalina maanyi ne mukwano gwange olumbiddwa. Sitaani takusobola very direct ku lutalo combat takusobola olw'ensonga olina Katonda w'amaanyi. Talina okusooka okukola kubanga anafuya ekyoto kyo okubanga akumalamu amaanyi alyoka akulumbe bulungi akukube ekyo tewali akyagala. Okay, so olina okufuba okulaba ng'ekyoto kyo mukwano gwange kyakira ddala bulungi nnyo ddala, otherwise bwekizikira mulabe Sitaani agenda kubanga akuwangula n'ababa bakunoonya. Okay, so olutalo olw'omwoyo lugenda mu maaso tokuba tulwana ng'abaana ba Katonda. Bw'obanga oli mupya subscribing akona kade mona chikole kyo byona abanga ntadde obenti video ojaba nga ofuna notification mukwano gwange obero mukwaba basoko kufuna videos nga twakazitekayo betuti. Okay, so subscribing akona kade selecting all so kubanga kufuna notification bwe ntadde video ku YouTube. Na so kulotanga ogenze mu kyoto ninga obadde ogenze kunoonya mu muliro nga manyi ababera mu kyalo omuliro baguteka muvune babikako bateka mu kyoto ne babikako evvu to preserve it. Katuyinza ogenda mu kyoto ng'onoonyamu omuliro ninga omuliro tokola ki togulaba. Oluusi anawe ekyoto ky'okuzikira esigiriyo, okay, akasigiri kokofumbirako ogenze ng'onoonyamu omuliro ninga tokola ki togulaba. The fact that mukwano gwange onoonya omuliro nga togulaba kitegeeza mukwano gwange omuliro ne mulamu mwe tegukola ki teguliimu. Yesu agamba abayigirizwa basigale mu kisenge ekya waggulu. Okay, lwaki? Kubanga baali balindira okubanga babatizibwa Omwoyo Mutukuvu n'omuliro. Omuliro ogwo gwe guyamba mukwano gwange okubanga owangula. Omuliro gwe guyamba mukwano gwange okuweereza Mukama. Ewatali muliro tosobola kuweereza Mukama. Okay, Yokaana yagamba abantu nti yabatiza n'amazzi naye oyo ajja ennyuma we to baptize with the Holy Spirit and what? And with fire. So mukwano gwange omuliro kintu kikulu nnyo. Omuliro gusobola okukiikirira mukwano gwange obulamu bwo obw'okusaba nga Mukama agezaako okukulaga bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Ekyoto kyaka oba ekyoto tekyaka omugenda okutambula n'ogenda okujja wekanga mu kyoto ng'otambula ebyoto nga byazikira dda. Ebyoto byazikira dda oba mukulembeze mu kanisa naye mukwano gwe Mukama Katonda bakulaga ebyoto byammwe byakola ki byazikira obanga just toyina like any gundi njogere ntya group yona yakusaba nolaba ebyoto nga byazikira ebyoto byazikira Mukama bakulaga nti mukwano gwange ebyoto byo bikoze ki ebyoto byo bizikidde ekyo weetaaga okubanga okola kyaliwo ekinyongere mu kusaba n'okusiba mukwano gwange ositule omuliro buto nate Mukama affe omulungi yeebazibwe nnyo. Kikulu nnyo mukwano gwe okutegeera ekyoto kino eky'omuliro ekyekyoto kikulu nnyo ddala. Okulota omuliro kirala, okulota ekyoto kirala, okulota enku. Nakola video ekwatagana ku birooto by'enku, kutyaba enku, byonna bino bikwatagana ku nku. Nakola video ekwata ku nku, bangi abalose ebirooto bino eby'enku. So oba okulaba ekyoto ekyo ekikwatagana ku nku koona wano waggulu ojja kulaba ka video kali awo ak'ebirooto ebikwatagana ku nku. Kyabikono mbere bulungi mwera basikali brother Steven kwa Chosen Generation bakoze kyatu balokole tudamu ebirooto no kutuukisa endala. Koona wano leka video akakwatagana ku nku kajja kuyamba nnyo okubanga otegeera ebirooto bino. Tukogera ku nku ate kwogera ne ku muliro. Kale mbere bulungi mweraba.